amatabanga kusubya Lewonski anakakanda emyaka 38 mola we awutize bakamende mulisi wakisibaka byamazigo olanyuma lwababbi kwatala kente zaabwe zonna bano begatidwa akabatuze nga bakulemedwamu omulisi w'ekkanisa y'ekitulu Christopher Sekanyo ssente w'ekitulu Livingstone Kamya omumyuka w'essaalo Angelo Mayiga ne bategeeza nga basula wabweru nga bakuuma ente zaabwe olwababbi. Abutuzi bano bekola mu mulimu ne baleeta embwa ya polisi erandula obufu omubbi n'ezzulu lyabba ente ya Namukadde era ntwalibwa ku polisi y'e Wakiso. Bategeeza nti omusajja ono gwe bakwata baludde nga bamwogerako naye nga abakulembeze bamuwolereza. Naye Katonda n'atuyamba ku luno baatubbye ne tubaako gwe tuteebereza naye polisi ne tugamba tebateebereza bya buteebereza ne tugenda ne tufuna embwa nejja negoberera ebigere. Tubbibwa ente ate ente zibbibwa abakulembeze nga zibbibwa abo abakulembeze ne bwe batasobola kugambibwako. Twali mu nnyumba twebase twamanya tugenda okera ku mazange tebazitutte kati ne tunoonyereza paka webagamba nti nedda enzino ente ziyinza okuba zakoze zabbiddwa bati batuuze. Bano bagamba nti ssente za PDM bagula ente okusobola okwekulaakulanya ng'omukulembeze bwe yabagamba naye kati kibasuseeko. Kalonyi Benedict omukubabibwako ebintu naye ategeeza nti baludde nga balwanagana n'ababbi b'ente abasuzaako n'emmotoka. Nze ewange mu Desemba nga 11 bajja ne baggula edduuka lyange ne batwala buli kamu. Bwe baavaawo ne tubakangamu naye nga tetubakwata. Motoka zijja tusula bweru. Baali bazzeeko ne wa mubuulizi ne bavaamu bamukwate n'asembeza engalo ku mumwa bw'akuba ne tusembera kuba twali kumpi ne badduka ne tubaweereza ab'omu maaso eri. Motoka ne bagikumako omuliro olw'obusungu abatuli bubi enkeera ate ne bakoma weeru kunywa ne batwalawo ente 3. Ne Bettina Kibogo babbako ente ategeeza nga balaba ekigere ky'obubbi ne bateebereza ko yennyini embwa gwe yakwata era nga bagala bwenkanya. Esi negamba kyemba mukola tulaba amazima tuleete ki muleete omusirikale wa gavumenti embwa ebayambeko embanga muteebereza nti Kisitu kuba statement yagenda ku polisi ssaawa 2 nga batutebereza enya Kisitu nga gyeriri nga tunaba kumanya kituufu tugenda okuleeta embwa yawunya kwoga omuti gwennyini ente we bagisibye eri ente we yali ebeera bali bagisibaawo neite waliwo nedduka emisinde mpaka wa Kisitu. Nakakande nga lwamu n'abakulembeze batulaza ababbi we baayise ente ze ne bazitwala era nga embwa we yayise okugenda oyo gwe boogerako. Abubakar Sempijja ngo yalwana okulaba nga baleeta embwa okuzuula abagambibwa okubba ente za Namukadde nakandi basabidde abakulembeze okukwatiramu okulwanyisa obubbi bw'ente. Waakiri abantu bano basasulwe ente zaabwe kubanga Pulezidenti Museveni oba gavumenti ekoze ekisoboka okugezako kuwa abantu entandikwa ng'enkola ya parish model. Bajja babawa ssente omuntu ne bamuwa akakadde omuntu n'agamba kangulemu akabuzi kangulemu ekirume ky'ente. Guno sigwe mudde gusoose nga obunyazi obw'ente bubeera ebaka era nga mwenda omwezi ogwokuna omwaka guno abatuze ku kyalo kino baatayiza emmotoka ne bagikumako omuliro bo ne badduka. Olunaku olutwawayamu n'omukozi wa polisi Kapiteni Patrick Onyango kisa obubbi bwe n'asaba abatuuze bakomye okutwalira amateeka mu ngalo. Bagivamu bagirekawo ng'erimu amajambiya erimu ebiso erimu emigwa. Tusaba ntuyite tugye tukola okunoonyereza oyinza okusanga nti nenanyini motoka naye bali bamubyeko ki motoka ye katafiiriddwa. Batuuze abo yakusakidde Gulu ku Bwakabaka TV.